Inside Story Uganda. Real source of political atenga tuline ku Afro Mobile osobola kubanga otulabira ku simu yo ba computer yo at your convenience oyinza n'okuddamu program eno oyita ku mukutu ogwo gwa Afro Mobile. Jagala genda wa Mwami Charles Rumushana. Charles, tuzeeyo bwe twatandikira wali kugaba bendera ku local government oba government ez'ebitundu okwemulugunya bwe kwalabika obutali mativu bwe bwalabika nate ne ku babaka ba parliament ebibuuzo bye bimu ebyebuuzibwa obutali bulambulukufu abatagwanidde n'ebirala. Katonda wamaanyi, Katonda wakisa. Kati tulinawo elements biri. Element esooka those who are spiritually paralyzed, they enslaved. Abo abakutusa emyoyo mu Buganda mugamba omwoyo gwa Buganda ogutafu ogwo kati abo whose mwoyo nga gwafudde nga guli paralyzed or they enslaved abo nga abahuku yes basobola okwenunula basobola okwenunula. They are never a minority. Tebabeera batono ebiseera ebingi babeera bangi naye basobola okwenunula because ye kwonoona Kyagulanyi ne ganga ye gye kuleeta mu politics za Uganda naye politics ze za liberation. Ibyo badulira nambuze ngayogera tuli mu kwenunula tuli mu struggle tulina okutunuulira because alaba Katonda bw'alabikira Musa namugamba simanyi kwogera nja kubeera naawe ojja kubeera nange thank you very much naye okwogera sikoze eki sikumanyi byonna mbikiriza ndabye obubonero gwe Katonda naye simanyi kukola ki simanyi kwogera. Fire namugamba okay kale kankuwe Aroni wakiriko kangene Aroni anyambeko kukola ki anyambeko kwogera. But you see ne batuuka mu ddungu abantu bagamba enjala etutta wakiri tuddeyo mu slavery tuddeyo mu buddu because yo babaddeyo okulya. So the enslaved because society is almost collapsing. Ekiri mu ghetto ndozo buulira mukyale waffe alemeddwa yagenda ku trading center. It is the other way around. Ali ku trading center bwafuna sente tumulaba nti akuze progressinze bwagula ettaka n'addayo mu kyalo kulima. Kati bw'olemwa mu kyalo ojja Kampala n'obeera Kawempe Makindye wa Muslims mu ghetto. So now oyina that banji fine politics tuleeseza ezo because tulinayo that loophole kati ogamba okubanunula. Who now leads? Because Kyagulanyi bwebamukubira Arua Segona yali lawyer. I saw it. Mimusange mingi wano Segona yabadde abakola ki yabadde abakola. Temusobola kugamba nti mugenda for liberation struggle nga temuyina technical team. Yes, nakuwa an example nti Mukulu Museveni yajja campaigningira Mbabazi ki abantu gabanga tetumulaba fe tumala corona n'abulire naga yes mbasaba nsonyiwe nze mufuula bize because it's technical. Obutamuwa card kimujja mu kibiina anti kyengezaho okukola nkwakyakulabiirako. I'm talking about the liberation struggle, but let's look at the agenda y'abasajja bano nga tonakulaba engeri gye beeyisa. Out of around 147 districts suka 14 betwogerako deployment gye bakoze is 40 districts, around 43 districts. So districts 10 eza Uganda Museveni is unopposed, is not contested. Is uncontested.
So literally you are talking about Busiro, North Sea, South Sea, obera wetorolerawo tolabawo intention eyoko expanding amanyi gonna bagamalira kulwane bampuga kulwana the politics zaabwe. So really bano bagala kujjawo Museveni, are they after state power? Ochumala moyo yawo nze naza kasala isebigezo. It's really about him no kwite bigezo omulaba mu front line ejawo Kasolo. Na atenga still Kasolo owochali outer layer tona kuyingira mu deep state. By the way, even Neguru wasali musale still owochali outer layer. Because there is a big difference anyway. If you are deep state camp beko ne bakubigenda ko wala nyoko. But bano balaba nti chebazimba is really kujja Museveni. Bazimba chimunda bayo. And that is where Basegona miscalculated. Because nali nabo makerere nega hanze yosigenda yo. Eshiganga yechenda yoko na maso gange sigenda yo. Question yitu chukwa tutya. And there were differences in opinions. Abona gamba please yewevero tugende tukolechi tugende tuzimbe wewe. Bakola nsobyo kwegatta ko kibenda. Gangs zina mateka amalala. Actually with gangs ogenda ingo ina capacity ya kubakuba. You contain them chovola banemunsi ko waberanga yakafuni. You define your struggle. Binebintu is about existence. It's not about survival. Banabola Palestine, about the Palestinians ngabali balwana America ne Israeli. It's about existence. It's not about survival. Kati mumuli ku Lake Victoria, mwine nyanja Lake Victoria, you have fresh waters, mwina matakagali fertile, and with a population which is already broken. Oganto bisagiremu, osagira busoga, amanijeva. All these areas have a very long history. Ola mwina obwakabaka, the cultural institutions engaged in jezajja sibya yesterday. Okay. So we are facing an influx of Chinese gendo labe chiri emyame yo labe ebigenda maso. Bato entaro zebalimu. Oyina influx ya Chinese, oyina influx ya bayindi. Obugaga buno bwoyina with an illiterate population, very sick, teina na mere. No ganto sagira mu leadership, you get wiped out. Some communities get extinct. Katwembanga muri muzimba, because you see Rwigema the other day yakwata Kampala nga muri wano. Rwigema Fred Gisa Rwigema yakulembera kukwata Kampala nga bagenda kukikosa baddeyo Rwanda. Tewali kigaana Luyak Machar generals be babadazimbye abalemeddwa okukwata Jobo kujja ne bakwata Kampala. You can't have an idiot who is in charge. No gant Kagama agenda kwebaka. Mukuru Kagama agenda kwebaka. Dynamics are different. Those of you every Congo. So bano. Nese gona badde wo mukuzimba ekibine ekyo ba group y'abantu from the onset. Ngabu namateka wabwe ngabu he has been there. Bamukwata for treason. We say go no bamukwata for treason. But I can bet tamanyi kuba AK47. Whom treason. So you see, Mukulu Museveni overestimate Segona. That's my assessment. Simanya assessment ya Mukulu Museveni. Na inze ndaba ntiri. Na Segona no goteke yo waguru. No kwatireyo no twale omutegera. But omulimo Mukulu Museveni gwe yalwana nnyo aguse Kyagulanyi agumukoledde. Atia. Because they are legitimate. You know what they call legitimacy? Abo bampuga abo institutions abayina mabega waabwe oba kerezi oba kanisa oba muzigiti oba cultural institutions etc ne bayingira mu population okubajjayo emyaka 40. Chovola balero Mukulu Museveni ebibine ebiri legitimate ebibiri tebiriwo, the Democratic Party and Uganda People's Congress. Bulubane bwobugatta abwakasolo n'abamalawo. Because the other ones, zija kwanga tezina abantu fine, but they are legitimate. Olalo tunu ayinza kubanga tayina crowd zino zemulaba ono zasinka na ku nguudo fine, but he is legitimate. Simanye obantega chetegeza. So katibo mbambalira struggle. That's why you see ekibuze mu struggle is disciplinary committee. Abantu badde bakubwa, they would be contained.
no man ekino sijja kukikola. I'm not going to call ekintu kyekisiru bwekiti because it's not a personal struggle. Naye waliwo gye yagisanga naye waboga nti mugenda kujja Museveni mufune 2/3 in parliament mufune 51% and who is the leader? Zambali Blasiyo. Really? Awo katengo olala nga bagenda kwata Museveni kutayi agende mwekeza ero led by Zambali Blasiyo abadde atuulaawo. Zambali Muleke. It's why is capable, is an educated person. You see, ndabye mchana Namboze inga what do you call it ingeri jabana Museveni yali ayogana natuze emyaka oli omukadde gyayina mukulu Museveni Namboze ayinza obutajifuna. Mwami Bijirwa, why are there so many questions? Lwaki ebibuuzo bingi? Ndabye omu ku bakomishona ku EMC omukulu Sebuufu nga nti bw'obanga wayita ndino byabadde nga byakutuula bigezo bw'oyita paper 1 n'ogikola bulungi ennyo paper 2 oyinza ogikola obubi. That according to him is not their problem. Tekiba kizibu kyabwe, kiba kizibu kyo. Paper 1 ogiyise, paper 2 ogigudde, paper 3 ogiyise. Gamba bw'okola obulungi 1 wali n'okola bubi, it is their problem, but the questions are there. Sebo webali nnyo webali ddala. Kati nze ndi Secretary General wa Common Man's Party naye nga ndina omukulu mu NUP era likodi zange mu NUP teziri challengeable era kizibu nnyo okuleeta ofisi omulala n'awandiika history gwe nawandiika mu NUP kati mbamanyi era seewuunya bino kati omukulu oyo gweyogerako Commissioner Sebuufu abadde akimanyi nti ayogera bulimba naye kubanga akakiiko ke bayita Election Management Committee omulimu gwako is to profile abo abaagala okwesimbawo ku tiketi ya NUP to simplify the work on behalf of the party president. Kuba ye talina budde bugenda mu field anoonyereze ku Segona anoonyereze ku Bigirwa kwani but that work is done by that committee. Bwemala okuprofilinga abantu bonna ne bamuteera ku mmeeza kati ye n'agamba ono ye Segona ono ye Magoola ono ye muganda wange Walukagga ono ayina Zalawu ono ayinamu akasente nnyo tetumajja akajja ono muyimbi munnange ayimba ne ku mikolo gyaffe ku kitebe Izroyo Kampono naye nga akakiiko ke kamukoze eki ke kamusimplifying sike kasalawo iya Sebuufu amanyiwo bagabira kaadi naye tamanyiwo akola omulimu gwe ogwa profiling ebamala okuprofilinga na handing over to the big boss n'atuula n'abantu n'atuula ne bwana Lubongoya bwana Ssenyonyi bwana Nyanzi bwana Nubianili ne first lady waabwe ne bwana Katana abantu 6 kakati NUP okugibeeramu oteekwa okubanga those are the 6 godfathers. Bw'oba toyinaako godfather omu n'ekitundu talina mukisa oba tosobola kusigala nga otambuza n'abakulu abo ebyobufuzi. Kakati naye yo nkututte wala kati kankuzeeko emabega katini ezimu ku requirement kati mu politics ezeetaagisa buli muntu yenna okubeera nazo ye intelligence. Bw'oba tolina intelligence mu political science ofuluma mangu ekisaawe. Ebimu ku bintu Katonda bye yannyamba n'enzuula amangu nasitaadinga bannange awo ne mbazuula mangu era nze ne movinga kubanga nalabanga enzanya yaabwe sisobola kweyongerayo nabo. Honorable Segona yali supposed kubeera legal advisor wa kibiina ekyo. Mu kiseera ekyo nali nkyatuula kwa icommand eya NUP kubanga nze nali 005 PFF 005 kakati that is the people power forces. Kakati erinnya lya Honorable Segona lijja
tuli kubako nga alina kuba legal advisor kubaganyako ebirowoozo nze kenyini nali discussing babifunfugu nga bakoze eki baweddeyo naye omukulu n'agamba omusajja obwo omwana bobadde wano nga bujoga ebbanga ddene no nawa wameri nembuuza omukulu wameri yaani nze mbadde mu byamateeka wano nsibiddwa nkoze buli kintu kyonna nga tisimumanyi mu balooya abagundiivu abawoza ebyobufuzi wano abasobola okanga omulamuzi nagaya kikolo gwe mwana mwinamu obuntu bwamwe obwo obwa DP era oyagala akasajja ka DP ako nemuga twalitambudde ne Sseggona ze mumanyi ayina kapasite ekanga abalamuzi amateeka gamanyi is a distinguished advocate of the High Court okay even the Supreme Court kubanga amalayo sebo bakuba Sseggona ne bamukasuka eri nenga why kanve ku Sseggona nange okubonawo Sseggona ne muta ne tutambula kakati ekigambo ekyo kyankangamu oli mutiitizi kigambo ekyo kyankangamu ngenda okulaba nga waliwo embeera y'aba silipa agent mu military science waliwo bayita ba silipa agent ye agent wa opponent wo ajja n'akutuulamu n'akufaanana bw'aba mukyala osobola n'omukwana n'omuzaalamu n'abaana naye ng'ali ku mission bw'aba mwami asobola okukolera ddala emirimu gye waalikoze era n'omufuula munno kati wetwali tutambudde nga tutambudde bulungi ekintu weekiri ngenda okulaba faces ez'abantu ziyingiddewo nengamba Chairman Nyanzi nti lindako bantu ki nemugamba ati lindako nemugamba Chairman Nyanzi abasajja bano abazze bano jeje bamubanja ki twenegulemu nga fa babadde mu kisaawe wano kambuze nga fala abasajja bano jajja ababanja ki ate ndaba kati be batufuga omukulu yebuzabuza meeting takyatuyita atuula na bano abasajja ne bawamba ikomandi ne batandika okuba omuku omwe bamukasuka ebweru ne basigaza principal basajja kiboyogerako faces kyezo zoyogera anti kati faces zaimaginga mulundi gumu wekiba Lubongo yamaginga the same day ne Katana Mujunyi waliwo munamawulirawo Mujunyi waliwo n'omulala kati state Anthony ukesisi awo kasajja kampi bwe kati kali awo kakolera government naye ibe bafugendo mu nopu sebo bebananyini kibiina so yakoma okulabika ku mukolo gwa Chairman Nyanzi ogw'embaga kati nga yebe bananyini nopu awo kakati nengamba Chairman Nyanzi twafunyedde obuzibu wano tewali byabufuzi wano kakati mujudi goyogerako bwaba Raymond takyali mu bintu ebyo byobufuzi naye ziri meeting ezimala yatuula ziri meeting ezitambuza nupu atuula ekyo sikinako bukakafu anti tokinako bukakafu kuba tomanyi ekyo sikinako bukakafu kya Raymond kakati eyo nga nvuddeyo ogambe bamuyitaani kakati ne tujja specifically ate owadika kyo oli munamawulire zinjogedde ebintu bya oboli onkozesa statement oli saidi gera maaso yes state attorney KCC bwe tutuuka ku Honorable Sseggona n'okumumma kaadi omusajja abaddewo ku lw'ekibiina ebbanga lino lyonna statement yemumisa flag eryegi ekyamukubizza kyeki eryegi kyagwanyibwa amalazi Honorable Sseggona kwe kukwata omuzindaalo e Busiro akuŋŋaanyiza abantu be n'abagamba nze Sseggona gwe mulaba wano nti nze yajja Kyagulanyi mu kkomera mwali luddawo nze Sseggona ku mutwe gwange kuno nze yasuuza mwami Kyagulanyi amagye ne tumuzza mu civilian court mwali omwe kati owekitiibwa Kyagulanyi mu bulamu bwenze kye namusomako tewaliyo muntu aba amuyambye mu lugendo lwe buli kintu kyonna aba yeeyambye oba gwe omukubidde paasi oba gwe obadde boloboyi tokoze yakoze kati bwe nalaba Sseggona ng'agamba nze ku katwe kange kano kemulaba yakozesa na kigambo katwe kange kano nze yajja mwami Kyagulanyi eggulu mu court martial n'aluwa nemanyo n'awedde ono talina flag
oclaiming otya victory, oclaiming otya achievement kuwa ekitiibwa Bobi Wine ng'akyakulinako ng'okyamwinako kyoyagala oba ofulumye tayagala bamusinga toyinza kubanga olina kyewali okozeeko under his presence mu lugendo lwe oba n'atuukawo Katonda yamanyi naye mu lugendo lwe lwonna toyinza kubanga olina kyokozeeyo yaba akoze. So mweyo embeera era Oweekitiibwa Sseggona saasobola mukubira simu naye nagamba nti namusaasirira eyo kuba nange nali ndi mu ntalo zange endala nemusaasirira eyo kati n'afulumira awo. Ekyokubiri Oweekitiibwa Sseggona twali tukyali naye. Yes. Oweekitiibwa Sseggona yaweebwa obuvunaanyizibwa mu retreat gye twalimu ejjinja eyo nga twakava mu kalulu ekibiina kikolere constitution nga ligo brain aliwo mu kiseera ekyo ngera ali proven n'agenda n'amala emyaka 2 takomawo neeka okugiwa report. Kati Oweekitiibwa Sseggona akimanyidde ddala bulungi nnyo nti basiripa agent baamukwata ne bamukozesa constitution ng'ewa Oweekitiibwa Kyagulanyi obuyinza ebitundu 9 ku buli 100 mu constitution eyo. Era Oweekitiibwa Sseggona bwe yajja okutwanjulira constitution eyo mu NEC nze ne Manjeri Kibakutiika gwe bamumye tiketi wali ejjinja era nga bamuvunaana kubeera mukwano gwabigirwa yawakanya ne constitution. Ffe twaja objectinga ne tugamba 7 constitution gye wakoze si ya kibiina kya byabufuzi wagikoledde omuntu ogu Sseggona is here. Well, Honorable Sseggona kamalirize wano katono nnyo. So Oweekitiibwa Sseggona naye abadde yeefaako nnyo ng'omuntu okusobola okulabika nti alamawo n'asobola n'okuleka ebintu ebitakoleka ebitasobola kujja mu society ne biyitawo. Nze natuuka okuwanika emikono 2 mu lukiiko babale wakiri tufune emikono 3 twawanika 2 nze ne mpanikamu 2 wakiri tufune obululu bumeka 3 nga ngamba eno constitution infu tesobola kubanga ya kibiina kya byabufuzi Emasi Party tesobola kubona delegate bitano ayingiremu. Honorable Sseggona nsazeeko naye ensonga zibaddewo wano. Okay. Well, I think ndowooza mulundi gwakubiri wambijirwa nga mulaba ku TV ng'ayogera ku ssemateeka oyo ebimu si bituufu okugeza yakinteekako simanyi ba mu kiseera ekyo yali ayagala tutabule ng'ate akimanyi okusinziira ku byagambye nti twali twatabuka dda okusinziira ku kyayogedde nga ffe tetumanyi nti twatabuka. Anyway, constitution eyo clause emu eyaliko kalimanywera yali ya term limits. Singa wambijirwa ajjukira bwe nali nnyanjula nabalaga nti kino kiri contentious nze nga ssentebe bino bibirowoozo byange nga sikkiriza kuteeka term limits mu constitution ya party eri mu opposition. Nabawa n'ebyokulabirako nti singa twatandikira mu NUP nze 20 sandize singa kyengamba twali mu constitution eyo 20 sandize kubanga nayingira 2011 so nandikomye 2021 nembabuuza nti bwobeera ababaka ba parliament nga maximum basavinga bisanja 2 ani agenda exactly nasale bed n'osaawa kubanga nasale bed bwojjamu endokwa olina gisimba. Ekyamazima nawakanyizibwa n'empangulwa singa abadde ajjukira. That's number 1. Number 2, ku constitution ewa president obuyinza obungi kituufu nti constitution gye twakola ewa president obuyinza bungi. Waliwo Professor Sempebwa, Edward Sempebwa yali mukama wange nakolera mu Katende Sempebwa internship yali yakolako minority report mu kakiiko keke yali akulembera aka constitutional review commission oba mujjukira mu bufunze on some issues najjanga nze nina minority report ninga ssentebe
president nantendereza nnyo n'agamba twagiwa omuntu asinga okubeera omugezi agitukolere. Ye mugezi oyo gwayogerako yenze yagudde ebigezo okusinziira ku mwami Kalwanga ewaawo nga mu masomero nabiyita ndowooza bino bye byabadde ebizibu. Kaakati bingi ebyogeddwa my colleagues. Nagudde paper too. No. By the way, nabagambye ku ntandikwa ndowooza simanyi baye feesi yange bagirayo my inner feeling. Sirina buzibu. Bwogwa paper too. Toyina buzibu. No. But you must be disappointed. Well, at least okusinziira ku byozoyogera honorable that's a different matter. Because I want to remind you okusinziira ku ebimu ku ebyozoyogera honorable ojjukira bwe wali ng'ozze ku kitebe okusunsulwa n'otugamba fe abamawulira alukwata ebyo bye wayogera. Look around me, look at the other people, look at me, look at my CV. Why do you have to deceive yourself that there is a mischievous possibility of the party choosing someone less qualified for the job than me? It can't be true. But you must be disappointed okusinziira ku bigambo. Olowooza ku ebyo byonna kwaliko ekigambo ekitali calculated. I was intentional. I was calculated. I was conscious ku buli kye nayogera. And as we move ahead, ojja kulaba nti buli kigambo kye nayogera was calculated. Tonzija kubyembaddeko. Njize okuva ku mwami Bigirwa how they were plotting from inside. Bwe nsalawo okukolagana ne bannange, I give my whole. Lwaki nkikola? Because that's how I'm brewed and bred. Bwe ntyo bwe natondebwa. Sikukuta, sikola nkwe. So nabawa my whole, by the way. Kyamukisa mubi nti omuntu bw'ateeka CV ye ku mmeeza mwe yabanyiizanga. Kale okubeera ne CV anti munnaye ngamba mu aba high command number 5. Number 5. Kaakati mwami Bigirwa ne banno olwa CV Katonda gye yampeesa ekisa munsonyiwe. Katonda takola nsobi, si ye yakola ensobi. Nakola ensobi okuzimba profile enyiza bannange. Nali ndowooza era kyakemebwa okulowooza nti we can have a meeting of minds even when we are not homogeneous. Okugeza onagambye simanyi nti nze simanyi kwambala overall. Nkula yaffe ya njawulo. Nze bwe nyambala akakofiira tekanyumira. Ate mu bulamu saagala kwambala sambala. Naye nagamba nti wadde nze tekanyumira nja kulwanirira eddembe lyabo abanyumirwa akakofiira. Nensituka nga sifunye wadde ekikumi. Ne ngenda mu Supreme Court, mu Constitutional Court, ne Supreme Court, ne nwanirira eddembe lyabo abambala akakofiira. For your information, muyinza okwagala okujjukira mwongere munyiige mwami Bigirwa. Twali tutongoza people power. Nze gwonyigira siri munyiivu. Ngamba mu aba high command. High command. Atagambye yali akuwolereza. Nawaayo buli kyange. Nenzigula enzigi z'amaka gange. Nga buli woteeri batugobye. People power tugitongoleza mu lujja lwange. Mu nnyumba nalinamu omwana omulwadde nga ne bwe bakubatiya gaasi mu kikomera kyange afa. Ebyokubajja mu makomera munsonyiwe saamanya nti mwagala bibe byakyama. Nandisobodde okukuta oba oliawo ne mbajjayo nga bamawulire tebalaba. Bw'ombuuza CV yange oyagala nnyambala eddiba ly'omulala?
I'm more serious than that. Bwali bwetoowaze to take a decision okutuula ku minzaani n'abantu abalala nga njagala processes zigende mu maaso. Njagala nkuwa ekyokulabirako eri ewaffe Busiro candidate wa NRM acacyanja ge mawulire gensembi ey'okufuna nga tutudde awo tirwaki ti ono gwe bawadde kaadi musobola. Nze ng'omuntu 2021 nayitibwa nga ndi mu kooti ngenze kufayiringa affidavits ezirwanirira ekibiina baleke kukitujjako ne bampita ngende ku vetting era sifaayo oba tebikola. Obuvunaanyizibwa bwange is to do the right thing. Okay. I've been asked a question naye gwe parliament kyanayo kitwagala tuleetera abaana abato ne mbaga it's okay. First, do you want mentorship for these young people? Because we've been mentored. Bino bye mutuvunaana nti tubiyize because we have been mentored. Okay. Why we've been mentored is because we are mentorable. Tusomeseka. Tunuulira Kalwanga Sigwe. Kalwanga okyamuyigiriza kino n'abuuka. Agenda kukira. Ewaffe waliyo yatugamba tukooye abagezi. Twagala b'amaanyi. Mukonstituency kati twagala b'amaanyi tujjeko omusajja ono ne mutunuulira ne muga omusajja oyo njagala nnyo aveeko. Era sifaayo oba omuweereza musota ne gumuggyako. Oba omulidde etteke. Naye weetaaga amagezi ng'omulya tteke. Oyinza okwagala omulya tteke mu kyenyi n'okuba kabina n'atagwa. Bw'aba tagudde ojja kudda emabega. Weetaage bano ab'amagezi. Kye nabagambira nti oyinza n'okuba atonjagala naye onneetaaga. Fast forward, let me say this. Nti nze bukakafu ki bw'olina bw'aba batugamba ground twagenda ku ground nti be wabuuza baali b'NUP. Singa nkubuuza wabuuza memba ani card number ki eyakugamba nti no tebanjagala ku ground oba ti yali ava ku kyalo ki? If I asked you that question. Number 2, bwe baali bagenda wabawa instructions ki? Number 3, ebyo biri mu guidelines ki? You see, ebibuuzo ebyo nabibuuza openly bituyambe olw'ensonga. Wabibuuza openly? Yes. Kubanga sikukuta. Naye nakugambye nti bwe kibanga party erunze, okay, omuntu gweronze nti that is one segment of the process. For your information, party si eyanyanjulira abantu b'e Busiro okunnonda. Si party? No. Abantu b'e Busiro bandaba 210. Party teriyo. If anything, nze nagamba abantu b'e Busiro gwalaga abantu banjulira party. Party njiwa ekitiibwa because nze nzikiririza mu institutions. Ebyogeddwa ku party yange byonna ebimu biri strange, ebirala mbadde mbiwulira, ebirala biri mu supu bakasolo bano. Nze ndi NUP. Nkyali NUP. Kakati ono n'atandika okugamba bamwami Sadamani Machi. Sadamani Machi. Njagala kujonsibe. Namulabye nga yabuuza ebibuuzo. Ekyo kye bayita okubeera mu public office. Okubeera mu public office obeera accountable even to the... You see, Honorable, ngagenda kujjayo ensimbi zino. Ebyo ebibuuzo by'obuuza. Sadamani Makabe yagenda okukiikirira constituency ki? Nze mbadde muwoza. Kakati kyengezaako okulaga. Nze kyenjagala. Yabuuza emiliyoni 10 ezali mu motoka. Wali ozigyewa kuba ekibiina kyammwe temusuubirwa kuba na ssente. Nenga nti siteka. N'ekyokukola ennyo. Katonda nampa omukisa ne mbaako kyenfuna. Abanyiiga bansonyiwe. You see, ebibuuzo by'obuuza, Honorable,
that's why I asked you earlier nti why would you subject yourself to such a process? Sirina kibuuzo kyenkubuuza Kungu ngambye mwampise ku debate. Yes. Maama wange Honorable Namboze bwe namusana okwongera omusaasira obulwadde agambye nti naye yennyini bwe bawadde kaadi si musanyufu 100 ku 100. And naturally kubanga naye alina abantu mmanyi nti omuntu asinga omuluma mwana wenze njagala gamba maama nze am okay. Bino ebibuuzo mbibuuza to better the processes in future. Oba oli awo ezinayamba waliwo ogambidde nti twabirengera twabiraba twabimanya twabyetegekera. Kungu osulawa era n'oyongerako tewali nnyo kyekango nze nengera wala. Bwana Kungu waliwo ekiseera kye twalina nga abantu abasula enajjeera batugamba nti basula ntinda ng'asula najjeera mu kiseera ekyo najjeera kyali kyalo nga nsiko. Ekiseera nekituuka nga abasula ekira akugamba najjeera nga bagonza namu olulimi najjeera. So abafaanana bwe batyo tubawerekera paka ku luggi n'okakasa oba ddala Kungu asula najjeera. Otegedde olengera ki nkubuulira era katujjewe